Eggwanga lya Israel likakasizza okutta omuduumizi w'akabinja ka Hezbollah newankubadde ng'akabinja kano kagamba nti omuduumizi ayogerwako si ye yattiddwa era oyo w'akabinja kalala. We butuukidde olunaku olwaleero ng'omuwendo gw'Abapalestina abali emabega w'emitayimbwa gutuuka ku bantu abasoba mu 5000 okuva mu mwaka oguwedde, nga ku bano kuliko abaana abasoba mu 300, abakyala 109, bannamawulire 50 ssaako n'abasajja. We twogera ng'ekitongole ekidduukirize kikyagenda mu maaso n'okuggyayo emirambo mu nkambi y'amafazi, so nga waliwo ne bannansi ba Palestina abalala abattiddwa amagye ga Israel mu bitundu bya Deir el-Balah, nga we twogerera ebyobulamu mu bitundu bya Rafah byeraliikiriza olw'amalwaliro agasinga okuggalwa, nga kati abasinga obujjanjabi babufuna mu bulwaliro obutonotono era nga waliwo n'abalwadde abalabiddwako nga baleetebwa mu bulwaliro buno. Okusinza ku kitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna, okuva mu mwezi ogw'Ekkumi wabaddewo obulumbaganyi ku malwaliro emirundi 600 mu Gaza era ng'abalwadde abasoba mu 600 be baluguzeemu obulamu. We butukidde olwaleero ng'abayizi mu ggwanga lya Palestine abasoba mu 4,000 be baakattibwa e Gaza, nga 39 battibwa mu bitundu bya West Bank, so nga n'amasomero agasoba mu 3 ge goononeddwa mu lutalo luno. Mu kibuga Gaza, amasomero ga gavumenti agasoba mu 2 ge gaakubwa bbomu n'okwonoonebwa. Amagye ga Israel galangiridde essaawa 4 zokka okuyimiriza olutalo abantu basobole okufuna ebikozesebwa omuli emmere, amazzi n'ebirala, era waliwo n'ekifo ekipya ekigguddwawo abantu mwe basobola okuyita okuva mu mambuka nga bagenda mu maserengeta g'e Gaza. We butuukidde olwaleero ng'okutya kweyongedde mu bantu ng'amagye ga Israel gagenda mu maaso n'okukola obulumbaganyi mu bitundu bya West Bank era ng'abantu abasinga we twogerera beewagamye ku poliisi ne ku muzikiti gwa Al-Aqsa okusobola okufuna obuweerero. Emirambo 59 egy'abantu abattiddwa mu bulumbaganyi obukoleddwa amagye ga Israel baleeteddwa ku ddwaliro lya Al-Aqsa mu ssaawa 24 zokka, so nga abalala 62 be bakoseddwa mu bulumbaganyi buno, newankubadde nga sabbiiti eno abasawo n'abalwadde ku ddwaliro lya Al-Aqsa bawalirizibwa okwamuka ekifo kino olw'obulumbaganyi obuzze bukolebwawo.